tituganyi tewali atayonona osobola okusobya bolaba akawala okukakana ng'okatute naye ate kiba kigenze wabwe kaba kawala ekyo tujja kugamba nti kya bulijjo omubiri gwamutumye naye ate bw'olaba kalenzi kanno onola musajja munno n'omutwala n'omuggula buutu ogwo gubeera muze naye buli ogenda ku mukazi ogwo si muze mubiri gukutumye naye ate ogenda guba muze naye tasobikula mu buutu guba muze ate atali muntu omu ati kakati abantu ennaku zino abantu ebintu amajini bagasuubula amafuta bagasuubula balina obukomo bwe bambala omusota gwe gukasesema kaliko amaanyi mayitirivu bw'olaba ono ayambadde kakomo aka kakomo konyuma ako kali empeta oli gyayambadde erimu amaanyi ag'enjawulo lwaki ogyambala nti gundi yagyambala nange kanjambale so balokole mwegendereze nze siri mulabe wammwe naye mbalungamya taata wange asobola kugenda mu Amerika ng'abuulira enjiri ate baabuulira enjiri n'abakola ebikyamu n'akomawo neyesamirira n'okwesamirira asobola okuba agenze Canada n'akola ekintu kyekimu kubanga bayibuli ekyogera lunye nega nti bangi abalijja gyendi nga bagamba nti twawonya abantu mu linnya lyo twabulya enjiri mu linnya oba bano abasumba bayibuli tebagisoma omanyi abasinga abasumba bakadde wano abawana abasinga mu bayibuli balinamu enyiriri ezikola ssente mukyala w'omukulu omukulu akulira emmandwa zonna ez'obulijjo eno naye najja n'atuula watukuvu waki wa watukuvu n'atuulawo naye obeemu oli omunene avudde mu nsi ensuubize naye najja ate omugenyi omukulu omumanyi eyava mu nsi ensuubize mu Isirayiri ensi entukuvu n'ate n'agorora omukono gwe n'aguteeka ku ono atafunanga Yesu amulina ati Bayibuli etugambye nti omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayetola n'akamwa ke okoba obulokozi yali ayatuliddewa naawe yali ayatuliddewa yali ku kamera yali ayatuliddewa bizibu byange lwaki bikukusa nze ndi musajja wa musana mukyala w'omukulu najjenda yali ayatuliddewo obulokozi bano abasajja abali waggulu ba Museveni ba Muhoozi bwekuba kudduka kujja kunoonya Katonda kubanga bali bamundu tewabuulira Katonda bali bamundu era bali abo abantu abali waggulu baliko omusaayi gw'abantu wali tekimanyi teri mukulembeze yenna ali wansi w'ennyanja oba ali wano ku lukalu atatudde ku musaayi gw'abantu. Export TV to the world. Olunaku luno lunaku lwakutaano omulabi wa Export TV nkwaniriza. Olunaku lwakutaano wenjogerera wakayitawo ennaku 2 if I'm not mistaken ku mukutu official channel eya channel 44 oba abasinga gye mmanyi nga channel ya Omusumba Kayanja yabuleo na kirangira lwatu nti amawulire ge twalaba one ku podium abantu agakolako last week agali gamwogerako nti bali mu court na baleta obujulizi obw'amaloboozi nti ye n'abalenzi bali abamuwaabirwa nti yabayisa mu bikola bitali birungi nti gali makyamu. Era Omusumba Kayanja tugamba nti TV eyali ekulembedde mu kusasanya amawulire gano amakyamu yali KTV. KTV ogimanyi bato gimanyi. Atamanyi KTV gwe mukutu oguli official ogwa kanisa ya Musumba Bishop Livingstone David Kiganda owe mu Kisenyi. So olunaku lwa leero tugenda kuba tuwogera nnyo njite empalana kuba guno si gwe ogusoosa njukira myaka mitono nnyo emabega. Era Omusumba Kayanja yavaayo n'agamba nti bagezezzaako trackinga ye ne bannamateeka be nga batrackinga amasimu ag'abantu abamulwana oba gasinga okukubirwa. Era yamaliriza agamba nti olukongo olukola ki lutunula nnyo mu Kisenyi awo. So ku guno omulundi
Musumba Kayanja yagambye ntagenda naye kuweera ye ne bannamateeka be bagenda kuyimirira banoonye buli muntu ayogeza obubi ku linnya oba alabisa obubi ekifaananyi ky'omusumba Musumba Robert Kayanja. Olunaku lwaleero ndina omuweereza wa Mukama ekirungi naye ye Musumba Robert oba ye omuweereza Robert, so agenda kuba atubuulira ekigenda mu maaso. Mukama yeebazibwe ssebo. Mukama yeebazibwe. Ali waggulu nnyo yeebazibwe, ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza. Tukomyewo nate tuzze kuweereza ng'abaana ab'obwakabaka bwa Katonda. Yes, newankubadde tubaamu abatwerimbikamu nga bavudde mu bwakabaka obw'ekizikiza. Emisege mu ndiga tegibulamu ajja kukuutiriza mpolampola nga bulijjo tusimbire Emirembe Robert ge mannya gange era nkomyewo wano baweereza nzize twogereko ku nsonga eziri mu church kanjiyita church kubanga ne bwobeeri mu America yoba Uganda oba UK yonna esigala church kati awo wenyini soko simba wakati soka okubeko mu bugalo era ndowooza ogere ebigambo ebiraga congratulations nga oyozayoza Musumba Robert Kayanja okubanga babadde bituwulira bulijjo bamusibako bisibe era emisango gyonna mikyamu era sijja kuba obugalo bwakumukulisaayo nze siri mu kigurupu kire kirwanirira abasuyazi oba ekirwanirira awonoono omulimu gwa Katonda anti obujulizi wadde bukyamu kitegeeza nti Musumba tetanabakakasibwa nti muki ebintu byabikola kuba obujulizi bubadde ate buva wa Musumba mulala ate ng'omusumba oyo bagabana endiga andi akati tuli abasumba bano bali mu nnimiro ya mukama waabwe naye mulimu n'obwana obuwala oba n'obulenzi kati oli bw'amulaba ng'akikoze bali bezawo bino byansi kubanga kiringa gamba nti nze bw'oba onsanze nkikola nina okunoonya engeri gye nkivaamu gwe ng'oli munda gwe bw'onsanga nina kyenkola nina okunoonya engeri gyonna gye nkivaamu n'enkyambaza ggwe bw'okomekereza nti oli mukomera kyendi mukuba n'onsanga kyensobola okukola ekyo kunoonya ngeri gye nkyusamu obujulizi nimuteeka ku ggwe gwe oba ogenda mu kkomera ate nze ina omusango nsigale ng'ebweru ndya jaguza ate nga neeyongera ekintu kyange kitambuza mu maaso kubanga ekintu kino okubanga ebintu bino ebyerusiyaga naye lwaki mu Uganda yonna gwe mugagga asinga abalala bonna ati nze nina amafuta mangi lwaki gwe amafuta galuwa lwaki gwe tuleke tunuulire Yesu bwe yatandika okubuulira abantu n'okuwonya abantu abantu baali bajja ne bamugwira bangi ng'emizimu gibakuba ko abantu kwe kujja bagamba ono mukama wammwe aliko bali Zabbuli omuzimu guno guli obukulira zisitaani zonna guli ku ye naye bwe yakiwulira n'ababuuza nti nze bwe mbanga oba emizimu nga ndiko bali Zabbuli abaana batabani bammwe nabawala bammwe nabo nga ndaba bagigoba bo kiki ekyo bali baasirika teyagenda mu kkomera lyonna kuwaabira abasajja bagamba aliko bali Zabbuli kakati koolaba omusajja apalaapalanya ng'asika pasita munne oba asika akalinga bw'olaba nga omusumba ow'endiga ng'adidde endiga agisika agitwala wa Cheyimani nga yonna nyini ndiga endiga ng'agitwala wa Cheyimani giwaabira manya nti omusajja oyo ayina ekikyamu ku mutwe ayina ekikyamu ku mutwe wasanga omulunzi emuliridde amalagala ga lumondiga asikamba tona wachiya wabire ndiga emuliridde amalagala ga lumondi omanya nti omusumba oyo w'endiga ayina ekikyamu era kyetaaga omuntu oyo mumutwaleko mu rehabu bamukebere kubanga endiga kubanga waliwo agambye trespass abantu bano be yatwala mu kkomera yagamba baali ba trespassingirawa
ku church rather ban abaye katubuuze abasumba mwenna balina amakanisa omuntu ajjayebera trespass ku church oba sase ino obudde bwetakola bajja mu budde bwalisibwa service nze nsuubira nti okujja bajjanga nga bakimanyi musumba waali era endiga okujja ku kyaki ne musumba wabatanatuuka zijja era abasumba batera kusanga endiga zikuŋŋaanye kadi sebo oli bw'abalina kya complaining ye trespass ekyo ekiraga nti omusumba ali mu mubiri naye bimuwanika nnyo waggulu sente n'emikwano gy'ayina kubanga omusumba oyo ayina emikwano mingi nnyo ze zimu empagi eziyimirizaawo gavumenti eno omusumba ono gwe bawaabye munene kati nze munene era ndaba ne waba ayinayo emikolo newa just mukolo gwa thanksgiving waba ku banene ba gavumenti era munene kubanga njagala tunoonye church ki yali yeesitudde muwala wa mukulu najja church ki wantunoonyereze muwala w'omukulu najja neesitula n'ono ne mukyala w'omukulu ono wa wakati naye najja tazze kulokoka tazze kulokoka just azze kuba buli jeje y'omukulu buli walaga bazze either kuggulawo kawe yawa yajja kwa wani wana mutabinga malako mwaka naye mukyala just from nowhere tewali mukyala w'omukulu omukulu akulira emmandwa zonna ez'obulijjo byeno naye najja n'atuula watukuvu waki wa watukuvu n'atuulawo naye olw'emu oli omunene avudde mu nsi ensuubize naye najja anti omugenyi omukulu omumanyi eyava mu nsi ensuubize mu Isirayiri ensi entukuvu n'ate n'agorora omukono gwe n'aguteeka ku ono atafunanga Yesu amulina anti Bayibuli etugambye nti omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke okweba obulokozi yali ayatuliddewa naawe yali ayatuliddewa yali ku kamera yali ayatuliddewa bizibu byange lwaki mbikukusa nze ndi musajja wa musana mukyala w'omukulu najjenda yali ayatuliddewo obulokozi siva najjenda ekyo okujja kiraga nti kinakikirira kale katugeze nti kuna mulondo ya Katonda aleete ono akulira emmandwa mpozi ani akulira emmandwa mu Buganda akulira emmandwa akale bangi akulembera namandwa mama fine namandwa kati gwe Katonda okuyita omugenyi omukulu neyita namandwa ogenda kusanga yali ku kituuti oba okyaddayo kuvuma sitaani babaze kumwambula omuntu bw'abaze kwambula oli man of God Bayibuli egambye nti omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ako kweba obutuukirivu naye kakati omuntu bw'abaze mu kyakiyo n'afuluma n'agenda abantu bonna abajja mu kyaki ezaffe abalokole kigendererwa kimu kye kibaleeta tebajja kunoonya bululu tebajja kuwasa buwasa bajja kulokoka andi ayinza okuba nga yazze maze okumwambula buli kimu agamanyi ne gamuleeta wano kati wano yazze alabe ku kigenda maaso wano kati waddayo eri muyamulumirize akomewo kakati oyo omuntu ono werubaga n'owa wano nansana kati nze mbabala bali kintu eki owe nansana aliwa Bugembe bali kimu kubanga nese Bugembe anunula yanunulani Bugembe anunula emyoyo ayina abaana banudde bano basuspectireiza ayina abaana banudde awo babavubuka bangi nedda sebo ne chumi yagendako kakati namutekako omukono uliriza ekyo kita bw'okwata abaana n'obatwala mu kolero gamba babadde ba trespassing kubanga mbadde nsuubira omusajja ono
omusajja ntwandibadde tumuwa ekitiibwa kubanga mu Uganda yonna beba abantu basooka mu kintu ate musumba oyo gundi gw'onyoma ow'ennansana yasabira ne musumba Bujingo yamusabira abaana be bakomewo ati kakati yamusumba akomawo ne bakomawo process yamusabira ofumba obuterere n'abaana be bakomewo kubanga mu Uganda bwe twogera Katonda nabali abantu bali waggulu ba Museveni poze katubogera ko direct tubanga liyeteeka balijje katwine dembe ukizwa ali bana abasajja abali waggulu ba Museveni ba Muhoozi bwe kuba kudduka kujja kunoonya Katonda kubanga bali ba mundu tewabuulira Katonda bali ba mundu era bali abantu abali waggulu baliko omusaayi gw'abantu wali tekimanyi teri mukulembeze yenna ali wansi w'ennyanja oba ali wano ku lukalu atatudde ku musaayi gw'abantu teriyo kati gwempaayo noono gyaddukidde gyagenze ate gyagenze yensi esinze kuyimirira ku musaayi gw'abantu gyagenze kusaba obuyambi omusumba omulamba nedda ngamba ono abadde ayagala wano obukulembeze n'omulemu era eri bakanywa musaayi bennyini nesaawa zino bakyaguyuwa ate aterisi bano bayiwako mpolampola kati kyova omanya nti mu nsi yonna teri mukulembeze atatta taliyo wakati ono omukulu bw'otwala abaana nobagamba nti batrespassings ate nojja noyimirira katuuti nogamba nti batusibako mbuno tuli Yerusuyaga dema ensonga zo kuziteekamu ekibiina kyonna mukulu please anti mbadde manyi bwe kinkwatako nze ng'omusumba nammwe ekibiina kiba kibakutteko directly nedda ssebo ekyo kiri ku mukama waffe anti nze bankwata omusumba nti ndi mufere nammwe kiba kibakutteko nedda ekyo kiri ku mukama waffe ono omusumba mukozi naye mu ndimi ya Katonda mukozi era muweereza kubanga Yesu yagamba nti omukulu mumwe abeere muweereza wa munne kati ye bw'aba yaweereza ffe bwe bw'oba musumba okoze ensonga zo toyagala zivaamu okujjako titugaanyi tewali atayonoona osobola okusobya bw'olaba akawala okukakana ng'okatute naye ate kiba kigenze wabwe kaba kawala ekyo tujja kugamba nti kya bulijjo omubiri gwamutumye naye ate bw'olaba kalenzi kanno ono oya musajja munno n'omutwala n'omuggula buutu ogwo gubeera muze naye buli ogenda ku mukazi ng'oli musajja ogwo si muze mubiri gukutumye naye ate bw'ogenda guba muze gasobikula mu buutu guba muze ate atali muntu omu ate ogutali mwaka gumu gundi anti agamba kuwaayira era agamba nti ono gwasongamu n'omu ku bakulembedde akakiiko kamuwaayira asonga mu Kiganda kubanga ono asonga mu Kiganda omukisenyi n'asonga ne kusenyonga bagalako ku baana ne twebuuza bano bafaaki bwe bwali tuli mubiri gwa Kristo bano bafaaki baba abalokole entalo zaffe bwe tuba tuziba tulemega zirwanira mu mubiri abalokole bano abakuba endulu ng'abalaga ng'aleesa abalaga balage nti kubanga kakayanja abadde ali mu kyaki ng'aleese kali kasikeeki ke baakuba simanyi batunasobola okugira simanyi batunasobola okuteekako akatambi abantu bakalabeko tusooka tusiga tubadde sobola kateekako ng'agamba endiga ze nti bano n'agamba nti ono n'akubira ono lwaki kabanyonyodde twagala ajjeyo kali kaga ati yagambye ndikutegereza esimu yakuba mu kisenyi yava mu kisenyi negenda ewa ekavule yava ekavule yakuba mu kisenyi bwete wezatambulanga okitegeera ate naffe endiga ezitudde twagala otunyumiza endiga eyava mu kisenyi yali egamba ki n'ebigambo biteeko ku vidiyo kubanga wali bw'ataddewo atadde ku vidiyo ng'abalaga bono bwe basaze obuyitamu naye kabagambye nti ono bwe yali akubira ono yali amugamba ki kubanga nze akatambi nakalabye omusango gwabadde kooti emmengo kubanga bagambye nti gundi akatabo kabadde mu peegi 18 nti n'obujulizi bwe baali badiriitinga omukugu abunoonyeza bwona n'abujjayo
nti audios videos bifana byakomeza nibasoma namba y'essimu eyakubira oli omuvubuka nti eri mu manya ga Robert Kayanja bakisoma bulungi nnyo yali egamba kibyona n'ebigamba lwaki abagobereza abatudde awo tobagamba nti ono yakubira ono ng'amugamba anti kati kiri bwekyo biri yafuna wiki ewedde kati wiki eno musumbazi natugamba omulamuzi yakakasiza nti byonna bye mwawulidde byonna bye baatulaze mu kooti byonna omukutu gwa KTV ogwa mukulu musumba Kiganda byonna babijingiridde era ebisuya badde mu kooti ebituufu ate akati bw'ogamba Kiganda yabijingiridde bw'oba oweereza Katonda kubanga bw'ogamba oweereza mukama waffe yagamba nti bw'obanga olina ensonga ku muntu gendayo mu buntu omugambi bw'akugaana noonyayo owookubiri ogendayo omugambi bw'agaana twaleyo abantu nga basatu nga babiri kati ono talina abantu alina mu gavumenti alina abantu bangi mugende mumutuukirire omuntu oyo Kiganda oli omukulu Kayanja bw'oba owulidde nti Kiganda yampaayiriza bw'oba oli mu Katonda ddala noonyayo abantu abavunanyizibwa ogenda ogende muganda wange kiki lwaki ensonga eno njiwulidde eri bwete lwaki onzijonkera akati bw'agaana kuwuliriza babala ku bebega bw'agaana okuwuliriza mwoganire ddala nga gwotalabanga nako tabangako muganda wo n'akatono kakati ono banakyabalanga abaana bano bwe baafunanga obuzibu nga banoonya wa mwoyo kubanga Bayibuli egamba nti ensonga zammwe mwe mulina kuzeemalira mwekka na mwekka banoonyanga mu ne baddukira wa Ssenyonga abantu bajja wa Kiganda era bano abasajja bamanya ebintu bingi akati bano lwaki ekibawaranya nti kubanga baamanya bategeerako ensonga zino bwe yamanyi ku nsonga eno alina okuwalanibwa byamanyi ku nsonga kakati ekyokubiri nabagamba wano nti abalokole bennyini be bakwata omusege ne bagulwanira bagamba eno ndiga ginafude nga musege naye nga abasinga okulwana abantu awo abalokole bennyini bagenda okukwata omusege kubanga abasinga bayinza kuba tebamanyi ku muzi ogwo naye nga bo balookinga tebafaayo kunoonya Katonda omanyi obutanoonya Katonda osobola okusaavinga sitaani bwe tonoonya Katonda osobola okuweereza omuzimu gwennyini oguyita Katonda ono oweereza n'otuyenda oguyita kubanga tonoonya Katonda oli wali ku bitafutafu ng'oli wali ekigendo lwaki okufuna mmotoka kuzimba mayumba ga bbeeyi gwe kyoliko bye birooto byo n'ekirala batinkiza nnyo kubanga oli baali balwana taata mumuveeko nalaba nga abasumba ab'ebirevu birimu envi ab'ebiwalaata taata agenze mu China abuulidde enjiri agenze mu Amerika ensi nsonga ndi wagamba banyirira ebiwalaata taata wange asobola kugenda mu Amerika ng'abuulira enjiri ate baabuulira enjiri n'abakola ebikyamu n'akomawo neyesamirira n'okwesamirira asobola okuba agenze Canada n'akola ekintu kyekimu kubanga Bayibuli ekyogera lunye nega nti bangi abalijja gyendi nga bagamba nti twawonya abantu mu linnya lyo twabulya enjiri mu linnya oba bano abasumba ab'ebiwalaata Bayibuli tebagisoma omanyi abasinga abasumba abakadde wano abawana abasinga mu Bayibuli balinamu ennyiriri ezikola ssente zimuva ku lulimi ennyiri nga 10 siga kuva ku makya siga nakola service ku makya saa 12 ne basiga nakola service ey'emisana ne basiga ate ne akawungezi ne basiga omuntu y'omu asize mu y'okumakya n'akomawo y'omu asiga anti akera musabise kwanya gamba mulokolo oli wano musabise eno tosuwa service edda muliro n'okomawo tenga tova service evening service genda kuba fire on fire yali okomawo wabwe ffe tulina na mubalokole nti omusumba bwe baba bamususpecting ekintu asooka adda ebbali bwe baba bamususpecting nti alina kyakoze bamunoonyerezeeko tugendeko mu kusaba n'okusiiba mu kibiina ekyo kyonna munaabulamu nabbi ayogera naye bano baabaziba emimwa n'amaaso baagasiba kubanga abaweereza yennyini musege so
ate bana zinendika kati zezigulwanira omusege sigale wano omusege guno gwetoolwa region yonna bwegwa gulimu empologoma yekulembera ne mu mpologoma gwinayo emikwano gwe gwinayo emikwano agati gwe bw'onoogenda okugamba empologoma nti abaayi ono atutte lumonde wange empologoma ngegamba ng'olimba omusege gwesooka yodde mu mpologoma gwina emikwano mu mpologoma ate nene endiga ezanjirwani nazo ezikwanira musege ntegutuvaamu kubanga omuntu oyo munene ne South Sudan wamanyiddwa wano aweetoolde Nigeria munene nebayire waliwo akasonga musumba oli kiganda gwe bagamba nti yagize bayira nzogera ebintu bibiri byenaye nga birimu eggumba ekisooka nti woba ng'onsuubira nti bina kyenkwagaza lwaki tontuukirira kuba gwe oli musajja munosookaagamba kiganda lwaki okola wot MBC kyakubiri n'agamba nti woba nga ddala ekintu ekikola yakukatuto tugambe nti tokikola kyogere mu luzungu ne mu Luganda ogambe nze siri musuyazi ate nonoonyera mu butambi nga musajja takiisana mukamwaka ekyokubiri lwaki emyaka gyonna omusajja male baamutambuza ne bamwezesa ekibuga kyonna omusajja bwe yalaba bamutegedde lwaki bwe bitaali bituufu lwaki bwe baali bakuvunaanamu omusango lwaki wadduka n'ogenda kudaabiriza poliisi lwaki sente ezo tewazitwalira abayala n'obazimba mu kaseera ako male we yakolera public service ono omukulu yadaabiriza Old Kampala police station yakikola ku sente ez'endiga zeziwaddeyo yali abiikirira ki kakati abalokole tuleme kuddira olwakatonda ne tubuteeka ku muntu ayina sente tuleme kuddira olwakatonda tubuteeka ku muntu kubanga atambudde amawanga katonda bw'aba agaba obutuukirivu tagenda kusinziira ku mawanga g'otambuddemu kubanga yagamba nti bwe muba mubuulira enjiri bwe muba mukomawo temusanyuka nti kubanga mwabuulidde enjiri mwasabidde abantu nedda musanyukenga nti kubanga amannya gammwe gawandikiddwe mu kitabo eky'obulamu ntoya bulungi kakati mwe abantu mwe kenyini ono omuweereza baweerezaamu nammwe muli baweze fena tuli bakozi abamu okibatwala mu kyaki ebyanfuna tebakyali ku butuukirivu na butukuvu yensonga lwaki abasumba balina kakwate bavaayo bagamba taata nze taata wange waka wankubadde yansomesa naye singa wavaayo nayiba najja n'obujulizi nti taata abbye embuzi ya nayiba sisobola kudda ku saidi ya taata ntandike muwulirize nedda taata yabbye embuzi nga n'enyama n'enjama nagiriddeko obuuza katukoze tutya okusasula nayiba kwanga jjukira kakati bano abalokole bali abavunda simanyi buutu nabo balokole bannaabwe kitegeeza nti abakyaya n'obulokole yabakyayina kitegeeza nti omuntu oyo oba omusse omujje mu bulokole kubanga nze Robert bwenvaayo nenkola ekintu ngugundi mbadde mubuli egyanzikiririza mba musse bwengenda mugubanvunaana gwa butemu natta abantu kubanga namujja kigambo kya Katonda jjukira ffe mu bwakabaka bwakatu twetaaga bwenkanya si kutuuma ntuumu za ssente bano abasajja balina emikwano mu zi gavumenti wegamba ne bwomutwala tolina ogenda mumusibira tolinayo akati bano basinga Petero yagenda mukomera naye tewali mu gavumenti amuwolereza n'omu ate nga talwana bagamba nti bakukimye bagamba tubuuze gunti tebalina bwebuuza okutuwa malayika n'atuuka kujjala mugali naffe twagala obujulizi bwe buvuddeyo omuntu ng'oyo akuba wano amateeka tegaliwo mu Uganda agamutwala mu kkomera kubanga munene ekintu eky'obunene ekyo mu bulokole temuli mu bunene omunene ali omu yekka ye mukama waffe Yesu ye munene abalokole mukomya akajanja k'okulwanirira bapasita bakoze ensobi najja omuntu n'abaga nti mulaba wano batuwaayiriza batusaba kama tolimba musumba bagamba gwe tebagamba nze bagamba gwe
balina kuba mungalo kati webuuze engalo akubaza ki mu ngalo lwaki akuba engalo agambye nti munnaye omusango twagize bali batuwayiriza nga bakuba engalo mu ngalo mukuba muzaaki kitegeeza muwagira ebikolwa bya sitaani bigende mu maaso kubanga okwenenya kusinga atirisa erinnya lyange nerwerifa naye nga ngenda kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. So abantu bano balimba tosobola kutuuka lwotwala nogamba batrespasinze ku church bwogizimba sente zaali za jjajjaawo tezaali za jjajjaawo eri mu kyalo era sente zobasibira zaali zaabwe bebaziwaayo maanyi g'abantu bebaziwaayo maanyi tolina kyewatandika nsuubira bulungi nti ne Kayanja church gye yatandika oba Seruwadda oba Senyonga teyamala genda mu kyalo kutunda ttaka lya jjajjaawo naye mbadde owa ku kyacha wawe ebifo nga biri out of reach ey'endiga nga gye babakwatira munda kati nga bali mu office eyo nga gye beefulukutira kati bano abantu balina ebintu byebakola abantu bye batagenda kukkiriza. Waliwo omusajja omu yali aŋŋamba nti bano abantu bwe baba batwala babateeka mu mmotoka ogenda okukola emikolo gyabwe nti awali wababooto kubanga buli omu ateekwa kukola kubanga sitaani Bayibuli egamba nti yajja kubba kuta n'okuzikiriza nti ye bwe bamutwala mu kifo kiri entebe eyo omusajja oli yejjusa nti babateeka mu mmotoka eritinted babatuusa wali ne bakutuusa wali ng'abakazi ng'olina kukyekola abakazi beebase buli omu ali kuwuwe kubanga initiation esooka sex ekintu kyolaba kiyingira initiation esooka sex bwe mumala byewanga nti bwe batuuka tewali nansonyi oli ateeka ebasa wali owewe tomanya avuddewo baavuddewo gwe bagambye kola kintu bw'amaliriza ne bamutwala oleeta akaana oba ka myezi 3 oba ka myezi ebyo yatadde wali omugamba ku bibiri oyina kutema ku bulago bw'oba totemye ku mulago oyina kunywa ku musaayi n'olya n'ekifi yes oyina kusalako obulago kubaga alondako kimu okunywa ku musaayi oba okulya ekifi kati gw'olondako kyosobola oba otyenye totya tojja kusala ojja kunywa omusaayi olya n'ekifi oba si ekyo sala kakati omusajja yagamba nti ekye yalondawo yalya kifi n'anywa n'omusaayi era bwe yatuuka waka kye yasookerako yalina kawalake akaagala nnyo waka yagenda okwekanga ayingidde mu kisenge yeebase ne kawalake n'akafunyisa olubuto omwana owuwe kubanga omukolo ogusooka wali initiation eya sex oba ogikoze eyokusala kubanga Bayibuli etugambye sitaani yajja kubba okuta n'okuzikiriza. Wano Uganda oba bweru ya Uganda abasajja balina ebintu bye bakola ebiwuniikiriza era abalokola abasinga bamanyi okuwakala abalokola abatali mu mwoyo abalokola abagenda mu kyaki nga bagenzi kunoonyaayo ssente motoka era bawakana be batusibyeko n'abasajja abo babatwaza abantu mugenda endiga ezirwanirira emisege sinzege musumba wange bagula olutalo balwanira doyizo gabasobola n'okundya era nabo babeera basi kubanga bati bakyusibwa kano kobogeddeko bagenda kukwatamu tebakyusibwa bejje anti naye amazima bajja kugamanya bati bakyusibwa nze musumba lwe bagamba nti alina kyakoze sirwana wabula nze kirenekoze nina okugenda ku mavivi omusumba ono mu Uganda yonna lwaki bamulwanyisa nnyo mwe musooke munoonyereze lwaki buli kimu ye yakola ki yasinga banne sente kubanga abo basumba tubabala abagagga abali mu Uganda tulina Seruwadda Kayanja Senyonga Kakande n'abalala bali basumba Bujingo mupya Bujingo mupya bali badda Tomu naye mupya Tomu tiyali omuye kumuleka Tomu yava wa Kayanja Tomu yava wa Kayanja Tomu yava Kayanja na Mutebi yava wa Kayanja niba n'abasumba beerwanyisa bwe bati kale bagamba nti beerwana kugundi batuula batya nga bagenze okusinkana interreligious council abamu tibagenda baliwo babirwanyisa abamu tibagenda
ate bagenza okusinkana omukulu kuba mukulu atera okubayita bagenda kati omukulu okubayita baba bemmanyi kakati tolowooza nti ono Ssenyonga n'ekiganda kanje baali balabe ebyo bizzeewo ebisuyaga baali ba mikwano kubanga abo basajja abo abantu bona tebeekyalira bakakanda bona tebeekyalira basobola kuba naye nga beesinkana kiro wano tosobola okusanga nga kakanda akyaddewo mu kyaki ya musumba yenna naye ekiro beesinkana ku mikolo beesinkana nga bagenze kulya ku kijjulo beesinkana ku kijjulo wano kubanga bakimanyi nti bwe beneesinkana amaanyi tegabakkiriza kwesinkana balina amaanyi agenjawulo balina amaanyi agenjawulo tegabakkiriza kwesinkana naye nga bagamba nti bukozesa erinnya lyayo tekirina kyekiyinza kukujjako kasita yoba tobamukkiriza noyogera emirundi 10 ne boyogera emirundi 10 tekirina oli tekigenda kumuggyako mafuta ge bano abantu abazuula nti balinamu baweebwa n'amaanyi ag'omuntu gwe wansi bezawe nalabyeyo n'omusumba ono akoze ebiviiri neno otunulya alise buku eyo nalabyeyo nvuuka yali muyimbi alina ebiviiri munaye asabira abantu nga bagwa wansi se abantu bajja bagwa wansi nentunuulira nengamba laba zeno kituufu ndiga ziza abadde ndiga omusajja akoze ebiviiri bwakusabira ogwe batujugeddwa abalokole amazima ge abalokole tujugeddwa abalokole tujugeddwa buli gwosanze akusabire nakoze ebiviiri yaliko omwoyo nange muyatude kuye sima tukana okuzaala w'amafuta ati kakati abantu enakuzira abantu ebintu amajini bagasuubula amafuta bagasuubula balina obukomo bwe bambala omusota gwe gukasesema kaliko amaanyi mayitirivu bw'olaba ono ayambadde kakomo aka akakomo konyooma ako kali empeta oli gyayambadde erimu amaanyi ag'enjawulo lwaki ogyambala nti gundi yagyambala nange kanjambale so balokole mwegendereze nze siri mulabe wammwe naye mbalungamya olunaku lugenda kukya simanye nti gwe wamusumba obugaga bwona obufunyaawo siganye naye bwona oba ogenda kuva mu nsi togenda kutwala wadde muno gw'ettooke wadde keesi ezonna ezijjulemu engoye amayumba ago gonna ge wagaanira tolina kyogamba byonna oteba omusumba tolina kyogenda kutwala nekimu muganda wange mwebereremu mulekerawo okulwanira abasumba kuwolereza abasumba wewolereze kubanga wemanyi nze bwemba ndi musumba tomanyi gyensula ne mukikomera kyange tomanyi ondabira mu kyaki tusinkana ku kyaki ogenda tomanyi musumba waba ogedde ku muntu genda webuuze eri Katonda akakase Mukama Katonda omutukuvu abawa omukisa ffe tujja kweyongera kubaweereza oba mutukyawa oba muvume nga mutuvuma naye nga tubabuulira ebituufu naye naawe omusumba gwe wona olabye akatambi kano pulizi vayo mu bantu weenenye weekube mutima abaana bewasiba bali abali mu kkomera abavundira mu kkomera kati oweereza ki endiga zo kale zewasiba oba okwenenya akyegane mu luzungu ne mu Luganda kyegane mu luzungu ne mu Luganda kubanga jjukira nagambye nti musumba abaana bali bwewasiba osibye endiga zo kubanga zaali omuddo gwo zosibye pulizi fe abalokole tusonyiwa oli ne bwaba akwogeddeko nze banjogerako ekigambo nali ndi mu buweereza matugo omukazi yavaayo najja nangamba nti musumba mwana wange amunyweddemu omusaayi yali alwadde omusujja ne bamutwala mu ddwaliro ogamba omusujja gumumazeemu omusaayi nangamba nti musumba yanywedemu omusaayi naye saamunyiigira nakumunyiigira saabyongerayo saamunyiigira kubanga nali nkimanyi nti amwogeza yaani tekyetaaga nze nyongereyo ekibi ate gwe bw'oba ozze n'onyonoona nti nange nkunyonoona ate omukulu yaani muffe leka abaana boogere kubanga oli bwe baamukuba ku musala yabasaase bagamba kitange basonyiwe okubanga tebamanyi kye bakola naye omukulu kye yali ateekwa okugamba banagamba nti bano mbasonyiye bampaayiza tebamanyi kye bakola mbasonyiye so Mukama Katonda omutwe abawa omukisa n'alaba vidiyo eno naye bwe muba muyombesa neeyombese nammwe mweyombese kubanga temulinga bwe muteekwa okununula abantu bangi nabagamba nti mu nyumba ya kitaffe mulimu ayoza esuwaani mulimu alonda omuceere mulimu ayoza engoye
n'alimirira mu compound naye nga ffenna twagala kusinkana ku tebo y'emmere so ffenna tukolerera ggulu so mwebereremu Mukama Katonda abawa omukisa bye bye nsigadde nsimbwire Mirembe Robert enamba yange esimu 0756550966 Mukama Katonda abawa omukisa abagalwa abalungi nzenyizemu olunaku lwaleero nti oyinza okuba nga oli omu ku ndiga naye te nga gwalwanira emisege okusigala nga gibeera wamu naawe nsaba ali vidiyo n'oginyumirwa oba n'ogifunamu ekyokuyiga gitambuze sharinga ne bano babeere nga bagifunako bagirabe nabo babeere nga banyumirwa kyenkusaba gwatana kusubscribinga kikole like gitulekere vidiyo esobole okubeera nga edduka oba nga yeyongerayo ayagala Export TV nkusaba otusupporting in form of buying from us t-shirts jumpers tulina reflectors muna abatambulira ku bidduka ebyamagulu abiri tulina capes mu akasana kangi ennaku zino so tulina ebintu bingi so tugulako nobeera nga munaye ng'otusupportinze mu ngeri emu oba endala tubeere nga tutambuza emirimu gino egy'okuba nga tusomesa eggwanga nsaba tusinkane mu story endala ennyingi nnyo aba tisobola kwerabira kubajjukiza the podium ya Voices Shape Tomorrow buli Monday paka Lwakuna saa 2 paka saa 5 wiki ewedde tusobodde kubeera nga tukimaintaininga olwa abadde batugoberera tubadde nnyo mu kutambula naye wiiki eno tusobola tubeere ffenna temujjanga okwo bye bye Export TV to the world.